tujja kutulanya ensonga y'obutezi bwa bbomu mule bwakomyewo naye ono wa kkanisa n'oli wa byantambula Mustafa akula taxi beetegese batya okulaba nti twewala obutezi bwa bbomu abantu nga mubakuma bali safe mu kkanisa nga bali safe ate n'aba transport sebo tubuuzeeko era otandikiraawo abatulaba mbabuuzaako mwasize mutya nno kama yeebala okubakuuma ate mwebale n'emirimu gye mutuusaako gye muweereza ebbanga eriise. Nze Mayambala Mustafa kanze vice chairman avunaanyizibwa ku by'emirimu mu kibiina ekitugatta aba taxi ekiyitibwa Federation of Uganda Taxi Operators. Njagala okukozesa omukisa guno ogusooka kwebaza mukadde waffe. Federation ekozesa ye yutofu? Ye yutofu. Yes. Mukadde waffe Apostle Dr. Joseph Serwadda. Dr. Joseph Serwadda olw'okututeerawo omukutu guno ogwa Dream TV ate ne gwongera n'okugejja ekyo kikulu nnyo tukyebaza. Namwe mwebale kusaabaza abantu baffe abajja mu paaka mutanga tugenda mu Ndeeba wa Pastor Serwadda mubaleeta bulungi ne batuuka. Batambuza bulungi. Twebaza nammwe abakozi olw'okutuwangayo omwaganya ne tujja tubeeko engeri gye tuyisaawo eddoboozi lyaffe mu kaweefube w'okuzimba eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tubuulire ennaku lw'eggulo mwami Aaron yatwala ekifaananyi ekyo omuwala yakubwa amasasi ku Sande nga yeetisse ekisawo ekyalimu bbomu ng'agenda katale e Kaleerwe. Bali batagetinga kuba Kaleerwe n'ekkanisa emu eri ku bbiri naye twagala okwebaza aba security bamuinterceptinga era ne bamukuba amasasi ne bamutta ne bbomu ne bagitegulula. Abantu bali mu kweraliikira nti namungi w'omuntu abeera mu paaka ya taxi mu taxi abantu ffe mugenda bakuma mutya bbomu zaakomyewo. Sebo weebale nnyo kubanga batujju batagetinga ebifo ng'ebyo ebirimu abantu abangi. Weebale nnyo Sebo kakati ekituufu naffe ensonga eyo tuzigoberera eza security era olaba olunaku lwa Namugongo era waaliwo embeera efaananako bwetyo ne Sande kyabaddewo naye era twebaza ffenna aba security okubeera nti ensonga ezo babeera bazirinnya akagere naye newankubadde nga security weeri aba security tebasobola kubeera buli wamu so kyova olaba emirundi egisinga obungi batukubiriza ffe nga abantu bannayuganda okubeera vigilant okulaba nti tufaayo ku nsonga y'ebyobutebenkevu kubanga obutebenkevu butandika naawe nange ne bulyoka bweyongerayo ku bantu abalala n'olwekyo ffe ng'abatakisi tuli bamu ku bantu buli kiseera abakubirizibwa olw'okuba tubeera n'abantu bangi abatambula okuva mu bitundu eby'enjawulo okuyingira ekibuga ate n'okuva mu kibuga okugenda ewalala nga tubeera tukubirizibwa okulaba nti tufaayo nnyo era ekyo tukikola kati bwe tumala okwegatta gatta ebibiina ebyenjawulo okufuuka federation tubeere obumu tuyina ebintu bingi bye tugenze tuteekawo omulimu gwaffe ebigenze nga biyambako gavumenti okutereeza embeera mu bantu kati nga sigenze mu biri ebirala bwe tuba tutunuulidde ensonga eno eya security twateekawo sisitimu yaffe ng'abataxi eya security eya security ku paaka zaffe ne mu mastage kye twakola nga consultinga abakulu aba security kubanga tukolagana nabo bulungi era butereevu nga tubawa information ku ebyo bye tuba tulabye era gavumenti yakikola bulungi kiffe ku paaka zaffe tuyina abakulu abakwatiganibwako ebya security mu bitongole byonna naye kati omuntu oluusi tasobola kukola ki kubalaba kubanga tuyina police posts eziri ku paaka yes abo babeera ne uniform naye tuyina aba security abatali mu uniform betubeera nabo nga tumonitalinga security ku paaka enteekateeka gye twateekawo twagikola bwe tuti twategeka ku stage buli stage twafunako abantu babiri abakola ogw'okumonitalinga ebya security buli stage kakati teeberezaamu stage mmeka eziri mu paaka bweba eri mu stage 50 tuba tulina abantu baffe 100 abakola ogw'okumonitalinga security kubanga buli stage kubaako abo babiri kati ne tufunayo ka committee akatwala ebya security ku paaka
kaliko abantu 5 be bakulembera bali ababiri abali ku buli stage okumakinga sure nti paaka eyo eteekeddwa okubanga ebyobutebenkevu bitunuulirwa bulungi nnyo nga bwe tuwa bali aba gavumenti abatendeke ennyo amawulire ku kye tuba tulabye yes so kakati era bwe bibanga embeera erinnya enkandaggu twagula ne metal detectors zikola mu paaka ezo embeera bwebanga etabuse sebutolabangako paaka zaffe zenanga yatabuse zazzemu bweziri yatabuse kati embeera sekiri tebatugambye ti embeera yes ne si yabweraliikirivu nnyo nnyo afande ekituuma yayogedde n'agamba mwongere amaanyi mu security mu bifo ebirimu abantu abangi ne temutya nnyo otegeera yes security ekola erinnya akagere abantu erinnya akagere naffe nga tukola omulimu gwe wana oli owemunyone ne bali bamulinnya akagere nono ali bamulinnya akagere era bwe banaalaba nga kyetaaga okwongera jjiya kibeere kaali era bagenda kutugamba nti muteekewo kubanga empulirizo tuwuliziganya buki bulungi kakati security yaffe nayo eyinza okusumagira mu kololo wakiraba ekyali ekansanga ewa Pasadison walaba ekyali erigogo security yasumagiramuko ebyaddira wabiraba watya kati ebyo byasooka naye yayongeramu waliwo nekibaawo nga kyakuzukusa bazuuka kati kakati ekirala tiimu zaffe ezo zonna zenkugambye zetulina ku mapaaka kuba wali mpadde example ng'epaaka naye paaka zonna kati tiimu ezo era tufunayo obudde aba security ffe ne tukuŋŋaanya abantu baffe ne bajja ne batuwaayo ku tips ezikwatagana ku biki omuntu by'oyinza okulaba omuntu ono alaka si mutuufu omanyi bwe bakusomesa ebya security ofuna eriisa eryokusatu abantu ng'abasigadde balina amaaso 2 naye gwe n'ofuna eriisa eryokusatu eriraba ekyo ono atali musomeseeko kyatalaba muzi w'emisango aba amagamaga abakola kiwawa okulabira yona amagamaga ono batusomesa bye tulabirako embeera okitegeera kakati abakulu bajja abakaunta terrorism ne bajja ne basomesa abantu baffe mu mapaaka ag'enjawulo egyo emisomo tugitegeka ne bajja ne basomesebwa era ndowooza tujja kwetaaga kati bakomewo bongere okukyamulamu kuki ku bantu baffe okuwagala beeyongere okubanga ate kubanga kati mwami Mugalula omuntu asomeseddwa ebya security baba batusomesa oyingiramu embeera ey'okulaba mu ngeri ey'enjawulo ey'okuwulira mu ngeri ey'enjawulo n'okuwunyiriza kubanga security batugamba ekolebwa emirundi egi omuntu eriiso ennyindo okutu kakati bwe batusomye ku bintu ebyo oyinza obutabimanya nze nyinza okuwulira ekintu ekisimayiringa awantu ekiwunyirira ekisususu nze netandika okunoonyereza lwaki waliwo naye nga tegwe tokifaako omulala nyinza okuwulira akantu oba kakaaba oba kakubye oba kakoze ki olwokubanga nze kinsomeseddwa gweosigala otambula oba oyimiridde notofa naye nze ntandika okunoonya akantu ako kaki okitegeera eriiso lisobola okutunula kakyaka kakulumbadde wali lwaki ekyo kintu kiri awo ani akitaddewo kakati olwokuba oba otendekeddwako oba osomeseddwa ebyo ebintu osobola okuba nga obigoberera naye ng'ate ono omuntu omulala atambula ebibye aze mu paaka aze mu katale aze mu kyaki atasomeseddwako ebyo tasobola bimanya so mwenga ababyentambula mufunye okuwagalwa okulaba nti secondary gwe bw'olaba abantu ku paaka bakondakita baffe nga basitula ebintu oyinza obutamanya nti balinamu ate n'omulimu omulala gwe bakola kubanga nze okusitula ekisawo bwati ng'olabanga atakisobola naye nga ate akyekinga mu ngeri endala okitegedde so kati ebyo byonna babitusabasabaze bagume eri tight because tugikola ffe nga bwe nkunyonyodde naye ate nga n'ebitongole ebikuuma ddembe tulina by'omunda omwo mu mapaaka mu mastages era babeeramu nga batambula kubanga nabo ate baba n'eriiso ate erirabenya tokusinga kulya ffe tuli bakulutu ate bali balina ku mayinja so kakati weesanga nti security ku paaka kweri kakati kyenjagala okwongera okunyweza nti bakondakita baffe
kubanga mu paaka tusobola okunywezaawo ne mastage naye ate emmoloka zitambula nezipiikinga abantu ku makubo oli ayinza obutava mu paaka akirina n'alinyira mu kkubo iwe bale nnyo era abakyamu oluusi bakola nabo bakibala nti oli mu paaka security weri mu paaka wakalubye naye kati basi kanjirinyire wali katandikire ebweru ku kkubo okitegera so bakondakita ne baduleva mayogere nabo era nakati njogera nabo essaawa eno kwebali abaliko bananyini taxi kwe muli abaliko bino bye twogera ate mubyongereyo mutegeeza abaki abakozi bammwe badriver ne bakondakita naawe omusaabaze awulira bino era naawe osobola okumanya n'obaako era vigilanti unansemberedde ono ali ku busima na baakubira boogera biki tutudde mu bwanyiganyiga buno anyiga buki waliwo eyeefulukuta eno emabega mu mutto gwe omusaabaze amusemberedde gwe bulaba omuntu eyeefulukuta lwaki tofaayo kubanga ajja kuba yeefulukuta ng'alina akantu kaateekayo mu mutto wansi mwetegereze mugambeko walimbekateterera kiki kakati oli bw'alaba ng'omugambyeko oluusi bw'aba abadde alina kyayagala okukola agati oba wano waganye kankikole ki kankireke so ndowooza nti security era abakulu ba security kye batugamba nti ffenna tulina okubeera nga tufaayo security esookera kuffe ku buli muntu yenna ekyo ekintu kikulu nnyo singa ffenna tukola ne tukolera wamu tusobola bulungi nnyo okuziyiza ebikolwa ebikyamu tweyanza Mustafa Mayambala atugwadde essuubi twatubeeralikidde nti alikati taxi tunaziddamu fo zirinnya katamuze bigere nga tukolera wamu mubeere bagumu nga tukolera wamu naawe ng'omusaabaze alina lolo ye wa taxi driver alina lolo ye kondakta alina lolo ye namwe nga ba leaders aba taxi mulina lolo zammwe zemulanya ate naawe kondakita bw'oba oli mu mmotoka tosumagira beera ng'oyisaakuwa kasoda n'okanywa ajja kuwa kasoda onywa bintu bya musaabaze tonywa kubanga yajja kwebasa todda ku simu amba kondakta atambula ali ku WhatsApp nedda kino ekiseera kyakubanga tuli alert beera ng'otunulatunula mu basaabaze emabega kugira ngo bayisaamu amaaso booti ng'oddamu weefulaasa amasente naye oba tusabye gwe tunulamu booti mu basaabaze musajja balabika bano beekengera essaawa yonna batumonitalinga naye nammwe abasaabaze kubanga abasaabaze njagala okubateekako essira nti bwe muba mutudde mu taxi abantu bootudde nabo tewavudde nabo waka nti omanye nti oli seefu motoka yaffe ffenna twavudde wamu tomanyi bigendwa bya neighbor ekyokulala kye batusomesa mu security nti omuntu omutujju omuntu anakola obulabe abeera mu kifaananyi kyonna asobola okuba nga ayambadde ng'omuntu wa bulijjo nga bw'oyambadde ekooti ne taayi kyova olaba bwe tubeera ffe ku miryango gyaffe nga tutaddewo kaali checking erikaali ne bw'ojja ng'oli Dr. Serwadda tukucekinga omuntu asobola okujja ng'ali smart naye nga ye mutujju namba emu kubanga one day tulina omuntu gwe twa intercepting awo ku paaka nga yambadde bulungi nnyo nnyo twagala okumucekinga agaana twagala okucekinga ensawo agaana ate nga munda yali ayinamu ebintu ebitali bituufu era mu bwangu awo ne tuyita kubanga tebatubeera kumpi ne tubayita ne bamutwala okitegeera so kakati mu security batugamba teweesiga muntu tibananga ono omusajja ali smart asibye ttaayi ye bulungi ayambadde ekkooti kuliko n'akatambaala ku nsawo wano nedda olaba bwalabe ngono gwe bakubye amasasi muwala muto tulya musuubitonyoma nti ono muntu akutte ensawo yagenda kugula nyanya ku kaleebe wali nnyo oba mukyala oba musajja oba mwana oba muntu mukulu oba mukadde asobola n'okujja nga akootakoota okitegeera so tonyooma muntu yenna n'oga nti oyo talina tabbu mu security omuntu yenna omukyamu asobola okugira mu foomu yonna ate totya nti ono ayambadde uniformu oyo tekijja mukebera ayambadde uniformu ya UPDF yalina yajja ebyambalo ya bina bibi nga azze kukola kikyamu ayambadde uniformu ya poliisi gwe nogati ono omupoliisi nedda buli muntu yenna akyekingwa Reverend akyekingwa Sheikh akyekingwa ani Faza akyekingibwa songa aze kulinya taxi mu park songa aze mu park wow ekigedde so ebintu ebyo byonna babitusomesa kati feri ewaffe tulinayo bye tumanyi
birajja kwogera ku TV wano lwakubadde tulina wetukola ki wetukoma ate bali abasecurity abalala benkugambye abalala betuli nabo mu system yaffe n'abalala tusabye ne bajja oluvannyuma balina bye batusinga ebingi ennyo naye naffe feno byetumanyi nti mukosa buno method technology ngeje butaliwo kati tuwedde kumbe mwina amaaso tulina system ekola era twagitadde dda ku alaati ku paaka gwoyinza okulaba nga ne method detector tebagikuyisizzaako naye ng'amaaso agakugoberera mayitirivu nga bwe nkugambye nti mu paaka emu stage 54 tulinako abantu babiri tulina ekinaana kiri omu n'abataano bali tulina ekikumi kiri omu abasajja betasoboka mu paaka kumbe basecurity baliwo kale mubiwulidde abantu balangire nti mugalala bomu zitukanze taxi naddamu zirinye emmotoka zaffe mayambala byatusomesezza wano nange kati ngumye security weeri gulugulu Pastor Edison biwulidde ebyabannaffe abebyentambula makanisa oba masinzizo kyandibadde kitya si nemizikiti makanisa kuba niwo beera abantu bangi mu ekereziya security eno yandikuumiddwa etya naddala nga tuli mu terafireti ng'eggwanga neyanziza njagala kusooka kwebaza of course aba security mu ggwanga lyaffe kuba ekintu kye bayita security kya buli muntu oba oli wa opposition oba oli mu government twagala eggwanga ffena lye tugenda kubeeramu so njagala bawa credit olw'ekyo kye baakoze n'ekiri kye baakola luli ekirala njagala kwogera yesi ng'omusumba bw'ombuuziza biki bisobola okukola okulaba nti kwanamu abantu bajja bangi makanisa yes bingi bye tukola naye nga bw'omanyi tuba ne ba ushers ndibadde abantu b'okutandika nabo kibw'olaba omuntu ayingidde gw'otamanyi ayinza okubeera omugenyi n'oyo gw'omanyi ayinza ocompromisinga security n'akola ekikyamu oshegedde naye ate amaaso gaffe galina okubeera meegendereza era bw'olaba omuntu atandise okukola ebintu eby'enjawulo tolowooza ayingidde omwoyo waliwo bamu abagenda kujja beekoza ebintu bwe bityo naye ng'ekibaleese kikyamu so ba ushers baffe ba buli kanisa era twetaaga trainings ekanisa njagala kutwala omukisa guno gamba buli musumba tuuza ba usher bwe kiba nzikiriza zonna nzikiriza zonna yes batagetinga nnyo ebifo by'amasinzizo olaba buli agenda munyonyo ku kigo ky'abajulizi eri agenda kuba yes so twetaaga asha betaaga nabo kubanga bali trend bulungi era government bweba esobola n'okikola ne for example negamba kati ffe tuli kumpi akabaragala police mu balokole ekyo njalo ba credit mmwe nti ba ushers babalokole bwotuuka yagamba nti tuula wano ne ate eri wala wosanga wotula first come first waliwo lumu kuyanza wagala okutula maso nasebo gutula kati wali waliwo lumu lwe nali mu church ne tufuna omugenyi ng'avudde Entebbe nze nali nkyali mu office naye omugenyi ono yali ayina pisto nga yayingidde nayo mu church asha yali muwala saawa ezo najja n'angamba musumba waliwo omuntu mu church tekyali kiseera nga kino era maze omufulumya ebweru mwana muwala namubuuziza anaakulese wano anigomanyi takumanyi musumba tamumanyi Janze kusaba kanisa yulidde njamye nsabe ko bannange naye kati ntwala omukisa guno era okusaba bwe tuba tuyina security threats n'ab'ebyokwerinda waliwo ebintu ebimu bye balina okukola nga bya kwerinda kuba ojja kujja olw'okuba oli kano oba oli gundi bakugaana okuyingira church ate onyiigire baliwa
era nkuba omulanga n'abagenda mu kusaba oba oli musiraamu oba oli mulokole Asha bwakugamba kancekinga ensawo ye mukkirize yensawo otwala yaki mu kanisa abakyala batambula nazo n'ekyo ekitono kisobola okubeeramu ekintu ekisobola ku threateninga security so bw'oba ng'otambula teekamu ebintu omuntu omulala byasobola okucekinga n'akola atya bw'oba okusingira ddala ogenze ku church naye okusingira ddala njagala gamba bagenda ku church ng'olina emmotoka tekigaana baaga yo gireka mu mmotoka noyingira mu church nga tewali threat then ekira kyenjagala gamba ffe ababeera mu kanisa ne mu kereziya naye ate ne mu park ne mu taxi waliwo omuntu bw'alaba ng'oli alese baaga n'agamba banaye no baaga nze neegwiridde ku mukisa otegedde ngenda gitwala naye nga ng'omusaabaze agireseemu waffe tuyitirawo security because kati tuli sensitive banaye eyo baaga togikwatako nze naye akola omwengoye zange nali nva gula ngoye awo kali mu kaveera nzeka mu taxi omusaabaze n'azinze bakongera sakunyumira ino kuba taxi nga ngoye omusaabaze ajja kumaliriza nga tutte bomu ngemubalukiddeko bw'olaba omuntu afuluma alese ebbaaga ye mabega mugambe komawo ebintu byo bitwala era gamba kondakita oyo alese ebintu tubeere responsible yes so neyo gye tubeera nga sina mu masinzizo bw'ofuluma ebweru n'olabayo ekintu ky'otategedde kuba bano abantu kyendabye abantu abali mu bintu bino bwe bityo tebalina kye batatajetinga omuntu ayingiddemu omwoyo gw'okutta n'enkoko agitta so akati ku Sunday eno amasomero mangi ebane visitation days kuza namusaba be district kati ku baana baffe kati dada alese bintu oluza alese KFC kumba tadde mbirala ate nnyo okusingira ddala omanyi mwami Mustafa badde ayogera nga ndi mu kukola analysis olese kyesomero okimanyi olagi yinza ogenda na rappinga KFC katu oli nagurawo emotoka wa security agenda kuraba KFC togenda okumugamba gurawo ndabe emmereyo inawa kali kyatekikirizibwa okyegedde kati ng'abazadde naffe abaagala security y'abaana ekiseera nga kino twandifunye engeri endala gye tubikolamu eno season n'obwe tubanga tetubatwalidde emmere okyegedde emmere tugyerekereze okyegedde kuba government yakiwera government yakiwera n'atenda bigenda mu maaso yagave nayo bizibu ewera ebintu ate bigenda mu maaso omanye waliwo kye twayogedde ne tugamba nti ekyatuuka ekabalagala n'erugogo kwali kuzukusa kino kiyinza okuba nga kyabaddewo nga Katonda ayagala tulabe nti ekisingawo kiyinza okukolebwa amazima mu masomero jasanga essomero lirina abaana 4 Katoli bw'ateeka mu KFC n'aleeta emmotoka nga talinayo na mwana ajja tuuka wali bakumubuuze kiki nzize kulaba mwana yani ayingire atuuse abaana baffe ku yesu naye nga ye kyesi abaka FC batusanywe tukyobogedde nedda tuli mu ekyakulabye era amasomero gamuze gye mmanyi omwana bato bugimutwadde awulabise tetugambe nti kibi naye just tukyogeddeko nti ebyokulya byonna tubigeneralize ate tubayambye n'obakolera kalangu so kyenjagala gamba tubeere more vigilant tubeere more vigilant oli mukulembeze yes katuze bikonze ebya church bipeme n'ebintu mu bantu aba area leaders bakuli batya abakulembeze b'ebyalo kati omanyi abantu bana abajja abapya yo ne ala siswa kamana kati mwegendeze nya abantu abapya bajja ku byalo bya omanyi obuzibu bwe tuyina era yensonga lwaki na creditinze security zoni zizaffe ne ba chairman tebamanya abantu ababeera mu zoni zizaabwe era nze Edison bwe nkyaza omuntu teramanya okyegedde era security yaffe twebaze ne Mukama atubeereddewo byaddala kuba ogenda mu wino n'ogambira ddala nti wanne kikyamu kyandibaddewo naye Katonda abaddewo yes so n'olwekyo njagala gamba abakulembeze ku buli mutendera shota tegedde tegeeza security tuyenza Mustafa nakyo okugaka ekirala kwa tugenda kufuna abamasimu kitali obakuwa ekibe kyakyo nina ku nsonga yamwe ey'omulimu gwa taxi
Ikyalo okwogerako. Okay, kale nze kina. Once notice. Kwange bya security byo tumaze okubitangaza bulungi. Twakasizza gwe katuli. Naye nga tengumye. Abantu babeere bagumu. Okulaba nti bakozesa taxi zaffe, bakazaffe. Mpozi kenyinza okwongeramu keko okulaba nti badriver ne bakondakita. Mmoroka zino ezigenda nga zironda abantu ku kkubo. Awo weetaaga okwongerawo eriiso ejjogi. Kubanga abantu abo ate be tujja ku kkubo bayinza okuleeta ekizibuwa mpaka oba mu lugendo lwaffe nga tukola ki nga tutambula. So kusinziira ku bigenze bitusomesebwa tubasaba namwe bannannyini taxi mwongere message eno mu bantu baffe baduleva kubanga singa ekizibu kigwawo gwe nannyini taxi ogenda naawe kufiirwa. Yes, obulamu bw'abantu bugenda naye naawe ogenda kola ki kufiirwa. So message yeetaaga etambule ffenna nga tukolera wamu nga tubuulira abantu baffe baleme okwebakira ku mulimu kubanga kiyinza okuvaamu ki ebizibu. Mpozi ekirala kyenyinza okwogerako ku nsonga zaffe nga mu mulimu. Okimanyi bulungi n'ensi yonna ekimanyi abalabi ba Dream TV mukimanyi nti tubaddewo n'akatuubagiro akakwatagana ku cameras ezitukuba ebipapula. Mwalwanya otalo bana. Manyi obunkenke obubadde mu ggwanga ate nga si bya taxi fekka. Fe omanyi lwaki tuvaayo ne tusitula eddoboozi eddene because ffe tusinga okukozesa enguudo. Enguudo tuzibeerako obudde bwonna y'ennimiro yaffe. Kakati ensonga y'ebipapula eyo bwe yajja eya kamera yatukwatako nnyo kubanga emmotoka zibadde egenze bajja emirimu gibadde gigenze kufa. Okiraba kati ne tuvaayo ne twekubira enduulu obimanyi ebyaffe oludde ng'otugoberera oludde nga tulinaawe. Kakati omanyi tutuukira okusitula amaloboozi amanene emboga tuziparking tuba tutandise ku olwo. Wabaayo messages nyingi amabaluwa communications ze tukoze mu kitongole ekikwatibwako nga bwe walabanga ebya KCC edda local government. Kati ku luno obwanga bwali butunuulidde obwanga bwali butunuulidde ministry ya transport because batandika ebintu ebyo nga tebatu musajja yajja mu lukiiko lwammwe nga byoga tebigatta nga tusimbe emmotoka zaffe odulira bamannyo wenu. President mwebaze yaze kusaidia mu president. President tumwebaliza ddala sebo President Yoweri Kaguta Museveni ffe batabani bo bazzukulu bo abali mu mulimu gwa taxi tukwebaza. Weebale nnyo okubeera nga amatuugo gali ku ground. Yabiganye ebinaga nti mbiganye. Era ssebo tumweze kubba abantu wano. Era ssebo nga bafuutu soja ekigambo bwe kyatandika okutambula ffe bafuutu soja bo ab'oku ground. Yes, because ffe tubeerayo nga tulaba ebintu. N'akalulu katuuka musajja mutamuwa kalulu ate nga babeererawo. Kati gw'olaba tukola omulimu gwaffe era fuba muzeeyi yatusaba. Lumu yatugamba bwe twali mu State House 2018 n'atugamba nti ensonga zammwe nzikozeeko naye njagala mukole ebintu ebi bibiri mugende mukuume ekibuga nga si ddwaniro tebali akwekalakaasa mukuume Kampala nga nnyonjo. Era bwe twavaayo ebintu ebyo ffe abataxi twabiteeka mu nkola era ssebo yatusindikira n'obubaka obw'okutwebaza ti mwebale bye twakkaanya mu meeting ze twatuulamu okubiteeka mu nkola. Kakati nze nkugamba nti gwe abantu baffe ate kati omulimu gubakoleddwamu gw'amaanyi nno kakubuulire from 2021 waliwo enkyukakyuka nakalabye oluka abavubuka tewakalabye nakalabye tekatambudde. Kakati kiki lwaki olaba tulina okwogera amazima ffe mu takisi twafuna ssente za myuga mu takisi najja mu kibuga twafuna ssente president ajja mu kibuga twafuna ajjati gwendagaawe badde twafuna ssente ezitakka wansi wa buwumbi bwonna mu takisi ate mu Kampala wokka nimuzikozesa bulungi era zakola bulungi era abulamu bw'abantu ate mukulu ajja accountability kakati ate twagize eki accountability twagikola kubanga RCC bakola omulimu okuyitamu mu SACCOs ezakolebwa mu takisi era ne tuwanjula ebintu nga bwe byata era abantu baganyuddwa.
musodo ofune moroka ezammwe kuba mukaza abagagga ngaba deliver musodo okwekola mu mulimu leka sentongo ibo bakola omulimu abasajja be Masaka sebo si Masaka wokka baguze moroka zaabwe bali ba deliver bayina taxi zaabwe gwe isaamu ka research mu taxi olabe ate betumala ziri ezasooka batwongedde sewo mulidenga balimi kakati nze nkugamba nti ekyuka kyuka ekola ki obumu buli butya mu badeliver ba taxi ne badeliver ba conductor namwe bakulembeze entalo zakendera naye nga bw'omanyi omuganda aganti gwakangamisana kiro takola ki tebisobola kuggweramu ddala mulimu obumulumulu okwemulugunya nga bwe tugonjoola okwemulugunya nga bwe tukola ki nga bwe tugonjoola so mbadde ngezaako okulaga ti ensonga y'ebipapula yalina ekintu kye twakola okusitula eddoboozi kyakola multiplier effect y'amaanyi because ab'obumotoka obutono abalole ababases abatakisi abantu bonna mu ggwanga baali bakaaba era ffe president kemaliriza nako twamusaba ne tumugaa sebo president yanguwako wano waliwo Eden agenda waliwo political sabotage waliwo wana abakuteza akalipo mu bantu amazibu genyina abantu bali banyivu sente zali nyingi era senga kyatuuka olwaleero wetwogerera kwekalakasa mu ggwanga senga muzeeye Tomi abakola ekintu ekyo lyebamusiiga byali binyo kati olwaleero bwe yavaanaga nze sireetanga kamera kukuba biki bipapula nedda kulwanyisa misango nze nalaba president yakangulamu ku ddoboozi why because kati mwami Mugalula senga oteeka omuntu ku kamera n'omuganja njagala omonitalinga ebya security mu ggwanga lyonna omuntu oyo ne bajja ne bamugamba tukusaba otunuulire ne ssente zino eziyingira kati omuntu oyo atunuulira ki ssente kati tuyingiza mmeka kati birabikako tweyanza nnyo obuzibu nebutanga tewali amaanyi ninanze ekintu kye sitategeera omanyi zino scenarios zitera kujja mu kiseera nga tutuuse mu kulonda lwaki kibeera bwe kityo lwaki tetwebuuza ensonga ezo oluusi sometimes nze mba ndowooza twagala okulaba engeri abamu gye bakubamu campaign abalanga tebakola ki kuba PDM program tugimaliriza si kyekyo gwe twagimaliriza bomu zatandise okola ki nedda ensonga endala ng'amaliriza ensonga zange tenzi no ekirala ngezezaako okugoba okugira banaye ADF kyetukola kuba ojja ku ADF tevangayo negamba nze fa bakubye ki abo tebewaana okitegedde naye bw'olaba agundi abatujja abalala bwebwerwe ate kamaliriza eddakiika yange ate batujju bano buli bwe bakuba bomu eba ADF omanye ekidirira Uganda ekituleetera economy ku boostinga biri bibiri currently mwanyi emyanyi ne gorodi otegedde kati nze nsuubira ADF ku kya gorodi ye yandiba ng'ekola kinene awo ntude musansi anamye okutegeera batuwa amasimu ono anija mu parliament yesinga jabyogera mu parliament olulimi lunemye okutegeera ali ku simu bw'oba okubye essimu tujja nga basatu bokka tulime baleka tukira ku nsonga amanya ni gy'osinzidde nakyo yagala otugamba ku makyagalo halo so mwami Mugalula wanyisebo omugambo otya eyo watuteyo empapula oba tewatuteyo empapula kweni upigwe mukama wange olunaku lwa Joseph nazizizaayo nemakuba degrees diplomas nemaga mulondyeko be mwagala Saulembo Nansana municipality amawulire gonna tonakusoma ku New Vision kubukedezaani tonna zogera ku Saulembo yekka yempapula sebo nazizo olunaku lwa jjo nenkuyanja era ndowooza jjoze yasinza otwala enkuyanja y'abantu sebo kulikayo kubyetwogere nakyo oteesa kubyetwogere nakyo ogerako abakulu ngenda kwogera ku yutofu eyo yutofu mulemereddwa
mulinga itoda mulemereddwa taxi ziri ku mini price awo zikola akavuyo muganyo zijjawo mugamba nti mulwanirira nnyo mujje taxi ziri ku mini price era wenajja mu palamenti ngenda kuteekawo etteeka nga buli motoka yonna genda basalimbira mu kkubo ng'eziba abantu babeere nga bagikwata bukwasi tusaba busabya ba yutofu ngazo mwagasa uleme mpenda kwenasa na municipality mujje taxi ku mini price zikola akavuyo ak'amaanyi. Thank you. Saulembo ajja Nasa municipality nesimyo ba NUP ne ko nayo nebe kuwadde kale nenga bambi mukwano gwa fennyo mnabiwa Dream TV ne wa BTV agambe mujje taxi ku mini price ali ku simu tujafuna basatu bokka olwakadde musafu jo yanukulo oyo nga tulinda ajja ku simu ekyamazima omukulu oyo ensonga gyayogeddeko ntuufu mini price awo waliwo ekizibu esimu tujagitwala bwokuba naye tayogera ku taxi zokka ate aba taxi tugezaako okuorganizinga abantu baffe naye boda zisinga okuziba ki mini price eyo naye tugenda kwongeramu amaanyi tulabe nti taxi tuzitereeza ate nga betusaba ne traffic police ne KCCA okulaba nti n'aba boda nabo babagogolawo abantu awo ekyamazima wafu ekyo tukikiriza taxi ate sawo katasi jazimya nnyo ku makubo naye menti mwazigobako esitikira ku nguudo ate taxi ekyamazima toyinza kuziremesa kubaako wezitikira mu bitundu ebimu kubanga taxi tezisobola kubeera mu paaka mukka n'olwezimya ku luguudo nezitikka ku luguudo kwennyini so long as bali organized bulungi kubanga ekyo ekintu tubadde tulina engeri gye twategeregana ne KCCA ti paaka bwe ziba tezisobola kumalawo taxi bwe tuba tulinako stage ezitali mu paaka tugezeeko okulaba nti zisobola okukolerawo naye nga n'abantu abalala batambula nti ekifo ky'okuteekawo taxi nga 20 tuteekewo 3 endala zibeeko gye zipaakinga kati ekkubo lisigale nga litambula ate nga n'abantu bakola awantu awafunda ffenna tukozeseewo so ekyo tubadde tugezaako okukikola naye olumu weesanga nga mu taxi mukoze mutya babbira abantu mu taxi zammwe naye obubbi nga tubadde tugezezzaako okubulwanyisa nga bwe nkugambye nti tulina systems zetwateekawo lwakuba nayogeddeko eri emu naye tulinayo systems endala zetwateekawo structures kati ng'eya supervision eya enforcement eya warden kati obubbi era nga tukola kubanga ffe tetusobola kugoba mubbi okumukwata kubanga oluusi tugenda okukola ebyo ate ebivaamu violence ate kivaamu ti abataxi ab'ekibiina kya utofu balwanyi oba bakubya abantu fe bwe tufuna information tugiwa direct mu bitongole ebikuumaddembe poliisi CMI ISO kubanga ebitongole ebyo byonna tukwatagana nabyo biki crime intelligence byonna tukwatagana nabyo bulungi so tubadde tugezezzaako okulwanyisa obubbi mu taxi ndowooza era tebukyali bw'amaanyi nnyo naye obukyalimu era tugenda kweyongera nja kwebaza Evas Kichoncho ali wali ku uniform Evas agenti nti kwendi mbagobera bulungi nnyo naga nti nebaliza nnyo Pastor Edson Muhawe agenti tumulindidde mu parliament kale mwemwe yambala budde butudduseeko abamasimu mujja kunsonyiwa sijja kubakkiriza kankusabye osiibule mwemwe yambala nsiibula nga neebaza abatulaba mwenna kubanga mubaddeko ate naye muganda afa kubye simumanyi n'abalala babaddeyo bangi naye obudde butukutte tujja batwala mwebale nnyo mwebale ddala okutugoberera tusaba ebyo bye tubalambikidde mubeere nga mubiteeka mu nkola ekiseera kye tulimu mwawulidde waliwo obuzibu obuliwo naddala ku bya terrorism tubeere nga ffenna tubeera alati ku nsonga ya security mu bitundu byonna gye tukolera mu bitundu gye tutambulira n'awaka tusobole okuba nga tunyweza ebyokutebera tukweyanza nnyo Pastor Edson neyanziza njagala kwebaza abalabi baffe Sirema na kwebaza muzeyi waffe presiding apostle Dr. Serwanda okutuwa omukisa okubanga yateekawo platform ngeno tumuyine encha ku lwokuna kulwokusatu encha akawungezi mu service wano ku Victory Christian Center era ne Mami Frida naye kuba sawa emwe yakawungezi tujaba ne Pastor Dr. Joseph Serwanda presiding apostle tubebaliza ddala tuwa omukisa guno okujja kwogera endowooza zaffe ate naawe nkwebaza otuhostinga mukama babadde nga bakulaba yes of course bo babaddewo yes
Makinde East mwebalire ddala be balonzi be bantwala mu parliament uzayo diempapula tebanatuwa obudde bwe tuzizaayo naye already ndi ready kuba mbadde neetegese anytime we boogera nti mukomyewo empapula ndi mwetegefu sente zakalugenda zijjawa sente akinnaku zino kituufu naye ekintu kyonna baba bantu bw'oba n'abantu ujjo warabye n'ababodaboda babadde bambadde reflector omuntu yeyabumpadde ndi musumba w'abantu ndi muntu w'abantu era bangoberedde bonna bebo bendwanirira abo be warabye nga bajja so n'olwekyo Makinde East tujja kulabera 2026 tujja kuba ekyokulabirako ntumira abasumba ba Katalage Ministries tuli basumba bangi ntumira ba member ba Katalage na buli muntu yena badde atulaba mukama kumpera omukisa olunaku olulungi weekend nungi Pastor Edison Muhawe member of parliament to be Makinde East agent nedda we are the light of the world baki tubeereri nga abantu baffe banyigirizibwa katuyingire ebyobufuzi agenti nno maliridde nno era namulabyo nakulogulo nga nayo wali empapula twalaze ebifaananyi nga namungi w'omuntu amwerekeddeko ntubazza ababodaboda ate abenzikiriza zonna baga nti nedda gwe oli mwana waffe oli muweereza waffe katukuberekereko oyingire parliament manyi Makinde East erimu abantu bannyo abanyigirizibwa nyo tulina silaamuzi nyingi babanyigiriza naye eddoboozi lyabwe bambi lyasirikira ddala kati agenti nze kale katuve wano